Okay, basebe nabanje mwena tubalamusiza twebaza mukama ku Sao Uganda amanya Victor Kateeba. Twebaza mukama bwe tumala okulimisa abanya Uganda herbs and spices. Tukola products zino zonna zolaba. Okusingira ddala tulina product enu eya pure organic rosemary. Endebera powder ojja kwa akajiko kamu kokka nossa mu kikebe kya chai nossa mu porridge oba ekintu kyonna ekyokya. Olwadde mu kussa mu sukali. Rosemary azibukula obutafaali bw'obwongo, azibukula obwongo, aboostinga omubiri, omubiri gulwanisa endwadde. Oyo yenna ng'ogoloka ku makya ng'owulira obunafu mu mubiri oyetaaga ettanire kanu akayitibwa pure organic rosemary. Tulina n'amajaani amalala gano agayitibwa rosemary tea mix. Ono rosemary tea mix w'olaba tumukola mu biringo bitaano. Tulina ekyo bayita avocado, tulina cloves, nutmeg, rosemary ne artemisia. Bwe tumala okugatta ebirungo ebyo tukolamu amajaani gano golaba amajaani. Abalwadde ba pressure, abalwadde ba sukali, abeera ng'otambula ng'owulira entuunuusi, bano abaziira oyetaaga amajaani gano. Ojja kwa akajiko kamu nossa mu caayi w'amata, nossa mu porridge, nossa mu kintu kyonna ekyokya. Oliwadde mena okusaamu ka sukali n'onywa ku makya, emisana n'akawungeezi oba omaze kulaba obulamu nga bukomawo. Tugenze tulina kino kyolaba bakama bange onayitibwa rosemary power 7 extra. On rosemary power 7 extra tumukola mu ntangawuzi, tumukola mu lemons, tussaamu omulondo, tussaamu strawberry, tussaamu jingising na aloe vera. Abo bonna abakosebwa endwadde mu mulembe guno ng'oli mulwadde w'ekifuba, sinyiga, okolola, owulira malaria oyetaaga ekikebe kino kubeera mu makaago kubanga kye kirwanisa symptoms zonna eza covid. Kino ekintu kikikola bulungi mukyetaaga kibeere mu makaago. Bwe tumala ekyo tulina n'omukebe guno oguyitibwa rosemary mega 7. Bano abawala b'emyaka 14, 23 nga bw'ogenda mu nsonga z'ekyala olumizibwa mu nseke, olumizibwa mu ndira, oba bw'ogenda mu nsonga olwamu n'olwana emalaria, oba wakolesako family planning nekkosa nga omubiri gwonna tugukyalina feeling. So kati oyetaaga ekintu kino. Omukebe guno tuguyina nagwo tukola mu birungo ebiwera nga bina. Bw'omala okufumba amazzi agookya ojjako akajiko kamu nossa mu mazzi agookya n'onywa ku makya n'akawungeezi. Enkuba bw'ebanga tetonya mu kisenge kolesa ekyo. Tugenze ku basajja bataata b'abaana. Tulina omukebe guno oguyitibwa rosemary clear plus. Guno tukola mu white modia, tulina rosemary n'ebirungo ebirala. Guno omukebe guzibukula enseke ez'abasajja. Abasajja abanafu oyetaaga omukebe guno, oba abasajja abakuze mu myaka guno gwe mukebe gwetaaga. Olumizibwa omugongo, bw'oyingirawo ekisenge ogwama amaanyi mangu oyetaaga omukebe guno nuguddamu nugukyamusa omubiri gwo. Tuguyina mu bungi. Tulina ogwe bayita rosemary V2 body cleanser. So basebe n'abanyo mwena batulaba ng'olugoye bwe luddugala n'olwoza oba nga bw'oyebaka n'ogoloka ku makya nga feesi eddugaddewo omubiri nayo n'ogunaaza, ate olina okunaaza n'omunda, olina okunaaza emisuwa gyo. Oyetaaga omukebe guno body cleansing. Buli muntu yenna atera kulya ebisiike, atera kulya chipusi, otera kulya enkoko ng'okozesa nnyo ebintu ebisiike. Oyetaaga omukebe guno okunaaza obutwa mu mubiri n'osobola kubeera mulamu. At least buli week funa obujiko bubiri, sa mu mazzi agookya, sa mu caayi ayokya, osobole kunywa ku makya n'akawungeezi, ogenda kulaba ng'obulamu bweyagaza. Tusigaze product emu yokka kubanga tutambula ku speed. Tulina ekyo bayita rosemary coffee mix. Rosemary coffee mix mwena mwetaaga. Oyinza okuba nga oli mutono kubanga ffe twakirabako eyo waffe mu kyalo, oyinza okusanga ng'ente nga nnene naye bw'omala okugisala ate nga nkapa terina masavu, ate ne basala akatini nga kalina amasavu. So kati abasajja n'abakyala abangi babeera n'amasavu mu misuwa. Otegeera otya ng'emisuwa ejjudde amasavu oba omutima gulina amasavu? Bw'oba ng'otambula owulira ng'entunuusi oba oziira. So kati oyetaaga omukebe guno gusala bulungi olubuto, gusala amasavu mu mubiri mugwettanire, guyitibwa rosemary coffee mix. Tulina ne sanitizer wa mulembe nnyo. Asooke mbageze mulabe sanitizer waffe abamwetaaze naye waali. So bw'omala okulima rosemary, Sao Uganda yemugula.
ne mugattako omutindo nutujja mu products zino z'olaba. Products zino zonna z'olaba ze zitutwala mu katale ate ssente ne zijja mu ffe. Ensi etambula etya? Oyagala gagawala mu mulembe guno, oyagala kutambula mu bulamu bweyagaza mu mulembe guno, olina okwettanira mu bintu kudiringira mu kulima n'okulunda oba kubaako ky'ogattako omutindo. So basebo n'abanyo mwenda mbakubira omulanga ku mulembe guno ogutulimu, Uganda yaffe, part of Africa, Africa yaffe, abaagala kutambulira mu bulamu bweyagaza mulina okwenyigira mu kulima, ng'osobola kulimira abafunda, osobola kulundira abafunda, ate ntugattako omutindo products zino. Bwe tumala kuzigattako omutindo ntuzitwala mu katale ate ntufuna ssente. Alimye n'afuna, agasseeko omutindo n'afuna, omukozi akoze mu kitongole n'afuna, ate n'oyo akikozesa n'aganyibwamu. Ensi bwetyo bwetambula. Mukama bampeera omukisa. Emisomo yaffe bulijjo weeri, genda ku YouTube channel yaffe, samu ekigambo Sao Uganda eri SAO official. Twina WhatsApp pages, obanga otwetaaga enamba y'essimu yaffe eri 0788233 kuba ku namba y'essimu eyo. Oyetaaga kulunda omumyu, oyagala kulima rosemary, oyagala kulima kamamayiro, twegatteko tudwanise obwavu tusobole kutambula mu bulamu bweyagaza. Ngaffe Abanyayuganda tunoonye ebitugatta si ebyo ebitwawula. Mukama bampeera omukisa.